Bano be batuuze b'ekiteezi abawangalira okumpi ne kasasiro abakedde okwekumamu ogutaaka nga baagala kuseteeza entuumu ya kasasiro eyasigalawo. Bano babadde bakutte enkumbi ebitiiyo kw'ossa ebikozesebwa ebirala basazeewo bo basitukiremu. Kubanga kirabika ayagala bafu ffe ate asala ekisaaniko bwaba tasobola atuwa obuyinza tugenda kukisala mu ddakiika 10 nga kimaze okudda wansi kubanga tusobola naffe nga bamutaba tuli batono naye batuwa ekintu ekyo twakikeddeko okuvanga olwaleero ennaku 40 ffe abatuuze muba temukyakiraba. Bagamba okuva enjega lweyagwawo gavumenti ng'eyita mu KCCA ezze basuubizanga bwegenda okuseteeza kikasasiro kino naye n'okutuusa kati tebalaba kigenda mu maaso. Mwagala bafudde mwatusuubiza timugenda kutema ekisasiro iddi tetukulaba iddi watusuubiza okujja todda tulina ettaka lyaffe twasasula netwesenzaako bwesenza ate kimanyi mu gavumenti egoba abantu abali mu ntobazi ffe tuli muki mu ntobazi. Bagamba kikasasiro kino kye kyabagobya mu nnyumba zaabwe nga y'ensonga lwaki babadde basazeewo okukijjawo bakomewo mu nnyumba zaabwe. N'abagenda mu kampu bwe baaba wa ssente bagende bapangise basalawo abamu ne bakomawo nga baagala badde mu mayumba gaabwe naye tutya kasasiro. Nze golaba nina abaana 12 ngenda bateekawo nga sikyasobola kusula mu nnyumba yange ntya kasasiro. Kyokka babadde bagenda poliisi n'etuuka okubayimiriza nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda abalala. Singa obwangu babakola tusalako bakozesa okusala kasasiro oyo ne bamutaddewo nga ntiisa yakutubbira ttaka lyaffe otwavuwaza. Alapisi wa Kampala North Moses Nanoka alabiddwako ng'ayogera n'abatuuze ku bulabo obuyinza okubatuukako singa beetantala kikasasiro kino. Tulinga abali mu ddungu amazima banga ddene nnyo okulaba nti nkulabye nti ogenda mu mbeera enkyamu nenkuleka negamba nti genda. Ebigambo bya RPC bano bisoose kubayita ku mutwe nga bagamba tebasobola kwetuulako nga gavumenti yo yabeerabira. Tulina kwogera buli babeerawo kwekalakasa twogera n'abasirikale okitegeera katuteesa n'abasirikale essaawa zino ku bintu ebirala. Nze kennyini ayogera muganda nge yakola ki yasigalayo eyo nagumiikiriza sisulawa eyo nemanya obugumiikiriza mbukoze eki mbugumiikiriza abalabika ne tukola ki ne tubaziika twakaaba naye Yoweri Kaguta Museveni ye kitaffe nze nzaalibwa nga gwe mmanyi nzadde nkaddiye gwe mmanyi nakati gwe nkola ki gwe mmanyi atongoza kyake zirina emizigo emeka 3 naye ebirambo ne gigwa ku kyalo mu Kampala wakati natajjayo. Banera beegatiddwako n'omubaka w'ekitundu kino mu Wadankunnyingi abasabye okusooka okukakkana nga we bayogerezeganya n'abakulu mu KCCA. Twagala Losa Frank nga bwe yagamba nti ajja afuna akadde njagala ngenda kuddamu omuwandiikiro olwaleero omugambe olunaku otuwalululwa okujja osinkanya abaana abatuuze obawulirize obalage ekikyokoze nekikyoteekateeka okukola wamu ne KCCA nga authority namba. Kati abatuuze balinze ensisinkano gye babasuubizza n'abakulu mu KCCA ku kyokuzzaako. Essuubi lyatugwamu kyekisooka abantu baffe abaazingamira wansi emirambo egyazingamira ebyo byo twabivaako kubanga tewali tractor egezaako kulaba nti ejjayo omulambo n'ogumu wansi. On top of that tractor ze bagambye ze batugamba ezina okusala ekintu nazo zaagenda teziriwo. Wetuviiridde Kiteezi nga poliisi ekyagumbye mu kitundu kino okulemesa abatuuze okweŋŋanga kasasiro. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.